bakuumanga nnyo Obuganda era lukyakuuma Obuganda na kaakano newankubadde nga lulagajjaliddwa, naye mbategeezezza nti oluuyi lw'ebika lwe lwali oluuyi olukulu ennyo ennyo. Bote nga ayagala okusanyusa Abazungu era nga bye byali ebiragiro bye nga azze mu ntebe eya gavana Cohen, yaweera Obwakabaka bwonna mu kintu kye tuyita Uganda. Niyo okumanya abalabe ba Buganda babadde basiru bawutta, Obuganda bwasigalawo nga bw'amaanyi. Newankubadde Namunswa yali tali mu kiswa. Ekyakuuma Obuganda byali bika. Obuganda bwasigala butambula nga ye abulabira ku bikukujju, naye nga munda Obuganda bulamu. Batirimbudde Abaganda, bakoze ebyambyone byonna byonna ku Buganda, naye nga oluuyi olwo lw'ebika omulamwa Semiramwa oguva mu abo Basemiramwa ne Bannamiramwa gwe mulamwa kututukiza ne kaakano n'okuba twaguleetako dda tujje tuguggumize. Lwaki twandikomezaawo omulamwa guno? Kubanga Abaganda tulekeredde ebitugwanidde okukola ne tudda ku bintu ebitatugwanidde kukola, ne tudda mu bitereke by'omuzungu. Omuzungu ye bwe yamala okutusoma n'atereka ekitereke kye n'akisibamu amatu 3, ekitereke ekyo eky'obutwa. Abalungi abatuwuliriza, ekitereke ky'obutwa nga kirimu ebibiina by'obufuzi, nga kirimu amadiini, ate nga ku mugongo aweeseeyo Sserwandula Masasi. Bajjajjaffe baatukolera ettu, baatukolera ekitereke nga kirimu amatu 3 nga bwe mbannyonnyodde. Ddaba ate Omuzungu bw'ajja naye n'akola ekitereke nga kirimu amatu ag'obutwa. Kati Abaganda leero tuli mu matu ag'obutwa mwe tulowooleza. Ne bagamba nti abannaddiini babeera baperereza. Bannaddiini nga baperereza ettabiro lya Buganda nti singa naffe tufunyeyo Katikkiro nga Musiraamu, singa naffe tufunyeyo Katikkiro nga Mukatoliki, bo bali awo we balowooleza. Bukyanga bannaddiini bajja okusaba mu masiro e Kasubi, munnaddiini ki eri awandiisa ebbaluwa ne bagikuba mu mawulire, oba ne baba tebagikubye mu mawulire, munnaddiini ki yali awandiisa ebbaluwa nga yeemulugunya nti amasiro ge twajja okusabira nga gayidde gatuuseewa? Tewaliwo munnaddiini, naye mulinde ole Namugongo buliribala.
tewali wadde ne kawala kagenda kusigala wadde ettondo ku kyalo. Embuzi, enkoko, embizzi, ente zigenda kwekaabira ku lunaku olwo. Naye nga twadda wano kazindaalo ne tulaajana olunaku lw'abazira. Naye nga Abaganda bameka abalina amafaamu, naye nga tewaliwo na Muganda awaddeyo kate kamu. Nalondoyo bakale akata akalema ne kabaawaayo kasaddaakwe ku lunaku lw'abazira ba Buganda nga 24 Maayi. Naye nga bameka abali mu Mmengo abalina amafaamu, Katikkiro alina ente mmeka? Naye yayimirira ku mukolo n'agamba nti bwe tumala omukolo guno buli muntu addeyo awaka alye. Naye nga lw'okuba yali awulidde nti abazzukulu ba Buganda bakozeewo entegeka nti abantu bava mu lubiri, Kabaka agabudde. Era twebaza abo abajja ku kijjulo kya Kabaka kiyagabulira mu luggya lwa Musolooza okulinaana ku bifudu. Naye Lumala Baganda yagamba nti buli muntu ava wano agenda ajja kulyaka. Tulabye bannange, tulabye nnyo okulaba nga tetukyalaba, Abaganda tetukyalaba kubanga tuvudde mu ndowooza yaffe, tuvudde ku ntanda bajjajjaffe gye baatusibirira. Bwe basiba Obuganda ne babusiba muttu mu kitereke, naye nga mu kitereke ekyo kirimu amatu 3 okulaba nga banyweza eggwanga lya Katonda Buganda lye baabakwasa. Tuleme kusereba n'omulundi newankubadde ogumu ogw'obwannamundigina. Neeraba omulabe bw'atubaza, muganda wange akiyise kutubaza ng'empiki, n'amanya nti bwe mubaza wano agenda kwalika. Nti kati bw'ayalika mukola ntya? Nti kati bw'olaba ng'ayalika ate ng'oleeta Besigye, ng'ate bonna bagenda ku muwawa gwa Besigye. Nti ate bw'olaba nga batandise okutegeera amadiini nti tebakyesosola nnyo, ng'Obusiraamu obuwagikamu obutabbuliiki, ng'Obukristaayo obuwagikamu obulokole. Bakugambe kaakano okutulemaza ddala obwongo n'Obuganda obutadda ngulu, bw'oba nga buli ku kitanda mulago, buli ku ccupa, oba buli mu theatre, babulongoosa obutadda ngulu. Bagambe nti buli munalwanda asobola okukola ekkanisa, sente weeziri, akulira abalokole Janet yaziteekawo. Abantu baleme kuddamu kulowooza ku bya nnyimbe, baleme kuddamu kulowooza ku bya bika byabwe, bayingire ekika kya Yesu. Nze saagala kumanya bya bika, Yesu yandokola. Aleluya. Omuganda bw'akugamba alina ekika ate n'amanya ne bagasigaza nga nantume gazaawedde. Tulabe nnyo okulaba nga ensi yaffe omulabe agigotta obugoyo, ate naffe ne tutavaayo kulaba nga tununula ensi yaffe. Omulamwa guno, laadiyo y'ababaka, laadiyo y'Abaganda, ereese omulamwa abakutula mu bika balabe ba Buganda. Abantu bagaanye okukolerera ebika byabwe,
bali mu bina bya bufuzi, bali mu DP. Nofuna omukisa olwaleero awuliriza, oba abadde awuliriza jjo, oba yali awuliriza ku laadiyo eno, ne bakugamba nti olwaleero bw'olowoleza mu Uganda oba otuzaayo emyaka 10 emabega, emyaka 3 emabega. Bw'ogamba nti ate tugenda kulwana nga Uganda, oba otuzaayo mu 81. Kiseka ne banne bwe baateeka mu ttululi bajjajjaffe